wabanga minisita w'ebyokwerinda abeewakana nga Uganda Police Force ebeewakana ng'omwogezi w'amagye abeewakana, then we can deal with these thugs. Nkudiremu, we can deal with these thugs. Kubanga olwaleero ne woba odirinze nakyo tewali tteeka ligenda kunenya nti kwa confrontinze wa security force. Kubanga batudiringa n'aba thugs, tudiringa na kabinja, tudiringa na militia group. Kana kabinja kaddamulira. Kana kabinja kaddamulira. Tuwaba akyebuuza nze kino nja kyogera ndi wano Uganda. Oba munankima, oba munaakola ki? N'omulala ajja kubyogera. Ngenda kusupportinga Lumbuye. Era ngenda kubiriza abaana abali ku media kuno. Amaanyi gonna tugateeke kuddamulira. Njiwa gugenda obutawera mwezi damulira agenda batakyali ku mulimu. Wano we tukutte wengedde. Olwaleero damulira mwamulabye. Yagenze n'ayita family n'eyita meeting ku kyalo. Naye bonna babadde ku kyalo tekuli n'omu mutuuze. Nisho ne bagenze ne batuula ne chairman n'avaayo akakasa abantu nti abatuuze be bayisa olukiiko. Njagala weebuuze lwaki family yaddamulira yatuuse okutuuka ku bunkenke obwenkana butyo. Golowooza abaana be bawamba be babuzawo tebalina family zaabwe. Okibi kinakugamba nti bano abantu they are not immune to what they do to us. Gye batukola okaalya family zaffe amaziga. Naffe tusobola obbibakolako. Ate naffe tetugenze ne tuwamba family zaabwe wabula kuteeka family zaabwe mu lujjudde. Olwaleero ddamulira yatuuse ku extent ekwata abamu ku bavubuka abo abayaayi n'abatwala e Kamooja muba mukoledde birthday. Kyokka mu kumukolera birthday agamba nti atwala ekyokwerinda okwa crime intelligence. Ati ababadde bamubujirira babadde bambadde t-shirt za yellow za NRM. Olabye olw'okupapa ayagala okugezaako kakasa nti bino ebimwogerwako Fred Kajubi Lumbuye kusiga bukyayi naye olwedde abantu ye bamwagala naye nga tebamwagala. Kyokka mu twokagala okukakasa abantu nti bamwagala ate weyalagidde partisan. We are going the partisan. Oyinza otya okubeera nga gwe chief wa crime intelligence naye ate nga gwolaga oli kadda wa NRM. Awo Lumbuye n'amukubawo ttaano. Bagamba nti wonnigiriza ennyindo ereeta omusaayi kakati abaana b'ekyayi. Bagamba nti kano akabinja twagala ffe kennyini tukeekolereko nti ekimala kimala. Era ndabyeko munange ne pulezidenti waffe yes apositinze n'agamba nti kale weewaawo wadde bano abantu tetubamanyi individually entono gundi ono gundi nti naye at least kamera zagezezaako kubanga zibamulisa. Era n'agamba nti bajja kweyongera okuba nga beekenneenya abantu bano nabo babakoleko era balina essuubi bannamateeka okuba nga babakuba mu mbuga z'amateeka. Bo nga bo kubanga agambye nti ebyabaddewo mwabirabye, abaana baakubiddwa, abaana baasaziddwa, abaana kwegamba balina ebisago eby'enjawulo. Naye ate comrade yagambye kano akabinja tukasobola era tusobola okaba nga tukengaka. Abaana banyiivu yes. Era comrade omulala n'avaayo n'agamba nti bano abantu si batendeke ekimala nti bo just bajja buzzi na mulimu kintu kimu kukuba kunyumirwa nti si batendeke. Era yagambye nti example girabira ku mukyalo ono owa UPDF nti ye yabadde mutendeke n'engeri gye basituddemu eragira ddala nti bano tebali kitendeke oba si batendeke ekimala. Agamba nti ekintu eky'obulabe nnyo kuddira abantu abatalina obumanyirivu oba n'okubanga baatendekebwa ekimala okubasindika mu bantu ab'obulijjo abatalina kissi abatalina ki
ate ne babatreatinga ng'embuzi. Bannayuganda mwenna mulabye ekibadde ekawempe. Naye nze obwedda neetegereza vidiyo ezo engeri abantu abo babadde mu byambalo ebya black engeri gye badde bakubamu abantu. Njagala mwetegereza ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo kye ntadde waggulu. Ebifaananyi ebyo biri mu kutambula ne vidiyo ziri mu kutambula. Era n'omukyala abadde mu kyambalo kya UPDF engeri gy'asiseemu abantu abo bw'ati ababadde mu kyambalo kya black nga kiriko ekigambo jati nga bataddeko ebimasiki. Abantu abo si batendeke. Abantu abo si bannamagye bennyina abatendeke abajjaati abatendekebwa okulwanyisa abayeekera. Njagala mutunuulire ka vidiyo ako omukyala engeri gy'abadde asikamu bana babadde bali mu kuba abantu ng'ola ali mu kuba abantu agenda abagobereza abakuba. Mwetegereza abantu abo n'engeri gye bakuttemu ebimundu. Waliwo ne ka vidiyo akali mu kutambula ak'omusajja abadde mu kyambalo kya black nga ye masiki tataddeeko masiki ng'alina mu kuseka. Aba abasajja bali mu byambalo bya black, those are not trained UPDF soldiers abayitibwa abajjaati. Abantu abo si bajjaati, abantu abo bayaaye bano Christopher Damulira basiiba recruitinga mu zigete ez'enjawulo. Abantu abo bayinza n'okuba balina gye babajja oluusi nga babajja n'amakomera ne babambaza ebyambalo ebyo ne babaleeta mu bantu. Those are not trained soldiers. Mubeetegereze engeri gye bayimiridde. Osobola okukola forensics ebyo Tikyalumbuye yabatuyigiriza anyway. Forensics n'otunuulira abantu abo n'otunuulira n'engeri gye bali mu kubamu abantu n'okunuulira engeri gye bakuttemu ebimundu byonna babiwanise mu bantu balagira ddala amaalo totale amaalo. Gwolowooza lwaki abantu abo beebikka ebikookolo ebikangakanga abo abantu tuwangaala nabo mu bitundu gye tubeera. Yensonga lwaki beebikka ebikookolo. Njagala mwetegereze ekifaananyi kino mukyetegereze bulungi nnyo mulabe engeri abasajja bano gye bayimiridde n'entunula yaabwe bo bokka wadde bataddeko ebikookolo naye entunula yaabwe tekonvinsinga nti they are trained soldiers nga baddala nti nno bajjaati. Tukimanye nti nno Muzeeyi Museveni ne gurupu ye ne mutabani we be ba master ba violence. Oba mukitegeera bannayuganda, njagala mutunuulire bu vidiyo bonna obutambula obw'abasajja abo engeri gye badde bakubamu abaana engeri gye badde bakubamu abantu ng'ababadde mu byambalo by'amagye abatalina mu masiki ate be babakwata be babasika ku bantu. Teri mujasi mutendeke ate abantu bano njagala mbetegereze balabika okuba nga si bannayuganda. Teri munnayuganda ng'oli munnayuganda mutendeke. Omuntu n'akulaga nti nnaagudde wansi n'osigala ng'omukuba ng'oli munnamagye mutendeke. Wadde amagye ga Museveni ennaku zino bagasomesa bukyayi. Amagye ga Museveni ennaku zino bye bagasomesa bagalaga nti bannayuganda abatawagira Museveni be baaduuyi. Ekyo nakyo njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe. Buli munnayuganda wali akimanye gwe bw'olaba amagye ga UPDF agasinga obungi ennamba esinga obungi. Bye babatendeka babalagira ddala nti omuntu yenna atawagira Museveni ye muyeekera yatayagala ggwanga lye era ye mutujju. Ekyo njagala mukyegendereze. Era abasirikale bangi UPDF abantu abasinga obungi balina that mentality tebagibasigamu nga babatendeka amagye. Ekyo njagala mukyegendereze. Naye abantu bano ababadde ekawempe nga batolugunya bannayuganda abo abantu si batendeke egyo miyaayu Christopher Damulira gy'asiiba recruitinga mu gete ez'enjawulo. Abo abaana bakigata abaana bayaaye be bambaza ebyambalo ebyo ne babaleetamu ne batulaga nti nno bajjaati abatendeke naye teri musirikale wa jjaati nga mutendeke ng'asobola okukola ng'abaana bo ng'ate owa UPDF amachi ate yali mu kusikayo abajaasi abatendeke nti tebakuba bantu. Ekyo waliwo kirabye gwolaba owa UPDF amachi atuuse okukiraba nti wano bali mu kukola nsobi naye ng'omujaasi omutendeke owa jjaati ekyo tannakiraba. Twagala tukimanyi tutujiringa ne regime gye tuliringa nayo nga ye master mu violence. Bana abantu si batendeke, bana abantu balabika okuba miyaaye gye barecruitinga mu gete ez'enjawulo ng'aziri emabega azitendeka ye Christopher Damulira okubaleeta mu bantu batandika okutta bannaabwe. Sisuubira nti munnamagye owajjaati omutendeke asobola okukola ebintu bino. Oli n'akwata ekimundu nga yenna ayina n'amaalo. Nakuba omuntu n'agenda ng'amugoba akuba. Okitegeera?
sisuubira nti no kiri bwe kityo omuntu n'awanika emikono era n'asigala ng'amukuba abo bayaayo balaba bayina n'amaalo nga bakutte ebimundu abantu bano tuwangaala nabo mu nsokoolo eyo gye tubeera y'ensonga lwaki beebikka ku maaso tebaagala babalabe bateekako ebikookolo biri ebitiisatiisa Museveni abantu abo wallahi tebayinza kubanga abantu batendeke tebasobola ng'ate owa UPDF amacha omukyala yasika bano basiniya abatendeke mu ntendeke y'ekikugu y'abasika nti temukuba bantu bino biyaye biguuni babiri kulutinga bulukulutinzi ne babambaza uniform ezitiisatiisa abantu balowooze nti jati yeri mu kubakuba naye ng'abantu bano gino miyayu gyennyini gye bakulikulutinga mu geto ez'enjawulo ne batandika ozitendeka golooza lwaki Christopher Damulira alina nnyo interest mu geto ali kulutinga emiyayu egyo emiyayu gye baleeta gyennyini muffe gitandike girwanagane naffe bannansi bannaabwe babaleeta batandike balwanagane naffe bantu bannaabwe naye sisuubira nti bano abantu bano batendeke era ne baba nga bajaasi batendeke these are not indigenous Ugandans bano abantu si indigenous Ugandans buli munnauganda olina okukimanya teriiyo ng'oli indigenous Ugandan ng'asobola okukola effujja abantu bano lye bakola no wadde nti nno balina obukyayi ku kibira kya NUP oba balina obukyayi ku muntu avuganya gavumenti ya Museveni naye teri nga muli munnauganda rire munnauganda ku tribes zetumanye eziri mu Uganda nakola ebikolwa bino no nabo balina obuntu ate bano abantu tebali imoto tebali immune famile zaabwe tuba tuzimanyi kyovola babwokwata oyenga yo omuntu ayinza okubeera immune naye famile ye tesobola kuba immune twakutte kuddamulira tuti damu yatandise okuŋŋaŋŋala yatandise okulajana naye ne yeerabira nti John Bosco Kibalama yabula ina famile yeekaaba John Bosco Kibalama yabula John Damulira yabula bakana tabaabula nabo balina famile naye ye twamwogeddeko bwogezi ne tulaga ennyumba ya nnyina weeri n'akankana n'atandika okubuna emiwabo bano abaana bano abambadde ebyambalo bya black ebiriko akabonero ka jati these are not trained soldiers njagala mwetegereza ebintu bye bakola ne formation yaabwe n'engeri gye beepozesingamu ku mamotoka n'engeri gye bakwatamu ebimundu byonna nga babiwanise n'engeri gye bakuba maama sasa ey'ekyeyononole goloza ki tebakyaleeta poliisi lwaki tebakyaleeta poliisi kubanga poliisi bakimanyi nti ebikolwa bye bakola bibalabisa kyobola bacyangu nnyo okwambaza emiyayu nga gino uniform ne gijja mu bantu ne kitandika okubakolako effujjo nga tegyefiiridde nayo kyovola bw'omukyala alabye ng'ekigenda mu maaso really kirabisiza ddala si kya buntu tekirina human n'abasikaati sisuubira nti abantu abo batendeke ng'ate amacha yalina okusika abatendeke okubalaga nti ono civilian awanise n'emikono toyina mukuba gino miyayu gyennyini gye bambaza uniform egyo ne gijja mu bantu okutandika obbakolako effujjo ng'ekyo kyonna bafaaki kututiisatiisa na kututeekamu kutya tulage nti jaati evuddeyo oba kitegeera njagala mwetegereza abantu bano nze obwedda netegereza video zino naye abantu bano engeri gye beepozesinga mbakulagira ddala nti si batendeke bennyini bali abajjati kubanga sisuubira nti omuntu wa jjate yatendekebwa asobola okulwanagana ne civilian bwati I don't think so. Era bw'aba gyali kitegeeza he is not a Ugandan. Maybe be bano abava mu bibira by'e Congo ne bayingira Uganda. Abatalina yadde okufaayo gamba nti ono munna Uganda. Okitegeera ekintu ekyo ate waliwo omulala agambye nti bannange omuntu wakoowa agambye nti ntunulidde komuledde munnaffe n'obulumi obw'ekitalo bw'alina nti naye ng'ayogeza buvumo ekitegeeza nti abantu bakoowo era bamalirivu n'okubanga omuntu yeewayo n'obulamu bwe nti ekinajja kijje. Obeera omuto nga muzadde wakubuulirira byakubuulirira olabira ddala ng'ali mu kusaaga era buli wamala okubuulirira odduka misinde ng'oddayo mu kapiira obanga ogenda okuzannya kakebe. Naye olunaku lwaleero ntegedde ebigambo Haji Yasin Kyanjobe yayogeranga. Yagamba egenda kujja abantu wano mu Uganda abataagala bwami abataagala bitiibwa ng'ate tebatya. Olunaku lwaleero ndabye ekintu ekituuse kwayitawa bamukubye okugulu niyo omusajja n'ayimirira n'akwata akazindaalo n'ayogera ng'ayimiridde ku kugulu oku kumu
respect Aitawa, respect emirundi gyonna. Oli musajja w'amaanyi nnyo kusizaamu ddala ekitiibwa. Abantu bwe bati bangi nnyo era nga bakyajja. Naye nga bambi kwekirika vale Aitawa nkusabira osuuke bulungi bambi osuuke mwana okomewo era ozoganye. Ate omulala n'agamba nti ebigenda mu maaso bannayuganda muyinza okubiraba nga ebitalinomo era ebitasaanidde, naye n'agamba nti ebyo bye birina okubaawo mu revolutions zonna biba bisuubirwa mu budde nga abantu bagenda okwenunula nti byonna biba bisuubirwa era nga omuntu waba asazeewo abeera mumalirivu nti ekinajja kijje. Ebigenda mu maaso biri abunomo eri oyo atabimanyi. Ebigenda mu maaso biri nomo eri abaagala enkyukakyuka. Mkiddemu okiwulire. Ebigenda mu maaso biri abunomo nga bikuguddeko bugwi. Ebigenda mu maaso biri nomo saidi ya Uganda enywa kutuzzi kati kubanga okwenunula kweko. Wulira. Nabagamba ba Museveni tebaagala lukuŋŋaana lwa NUP lwonna luli successful mu Kawempe. Era ne mbagamba NUP bwe mubanga muli basajja nga mulina okutulaga nti we muli muteeka okuba olukuŋŋaana mu Kawempe. Mulabye amaanyi agabadde mu Kawempe tebalina kuba lukuŋŋaana, tulina okuba olukuŋŋaana. Bakomanda bali ku kamera balaba batuuse ekiseera ne babagamba mu withdrawing mubaleke muveeyo mubaleke mugire bannange mweddeko too much mugendera awo NUP mulina okutulaga nti we muli bwe muba temuliiwo temukuba lukuŋŋaana. Bwe muba mukyatya muddeeyo mwezimbe muddeeyo muyonka amata muddeeyo munywa amata. Nabagamba sawa ya biwogo sawa ya kulya biwogo nabagambye temwekwasa mbu babaganye enkuŋŋaana, temwekwasa mbu nno bababbye, temwekwasa mbu nno bamenye Aitawa. No, mujje nga mubisuubira. Luno tuli mu lutalo. Wulira. Abantu bangi bafunye ebisago. Omunyarwanda wa Bobbi bamubbi omutwe bagwasiza. Abaana abawala babakubye. Ne baba mbabuulire kino kye tuliko awo. Wulira. NRM mu bintu byonna byekola effujjo lya NRM ne poliisi, NRM poliisi, UPDF, SFC, Jati, combined government. Oza mubiwulidde ninga ekyebuuzibwa amaanyi gomala ng'okuba abantu abatakulinaako obuzibu abatali amudi abatakoze eki lwaki just tokunga abantu naawe n'owagira omuntu gwe mwina ne mumunoonyeza just bawagizi oba mwagala ekifo ekyo ne muwangula instead okubanga okuba abantu ate mojo gye mukoma obbakuba gye mwongera okubanga mubaleetera abantu okugamba nti katubaweereze katubawo akalulu bayise mu bingi abaffe. Nga tweyongerayo waliwo omwami agambye nti yes waliwo abavayo ne babagamba nti mulekera kutulekanira ku social media mugende mulwane mujjeko Museveni, naye agambye nti munange okukyogera wano kyangu naye sooka olumirirweko ku bantu olowooza ojjako era bukeezi ku makya ogambe nti ngenda lwana naye nga wajja olwanira ye alina ensonga yagambye nti President Museveni yalowooza ogende okulwana era yagenda Luweero. Mbu Luweero awatali bantu be yamanya nti bano abagenda okufa temuli wange bibino. Waliwo azze mu comment section yange n'aŋŋamba mbu ebyokudda wano okuleekaana obuleekaanyi mbu tekigenda kujjako gavumenti ya Museveni, mbu tugende tulwane tukwate muntu tuggyeko gavumenti. Kankuddemu muganda wange, Museveni ogenda Luweero kyamwanguyira lwa nsonga tiyalinayo mwannyina, tiyalinayo muganda, tiyalinayo omuntu wa kika kye yadde omukoddomi we. Kyamwanguyira nnyo ogendeyo nga abantu bamanyi bagenda okulwanagana nabo tebamukwatako. Naye ffe tulina ekizibu kimu, tulina baganda baffe abasirikale. Kati bw'ogamba essaawa zino okulwanagana ne Museveni ng'okozesa emmundu, bo b'ogenda okutta si bantu ba Museveni, bo bajja kuba badduse. Abantu b'ogenda okutta ogenda kutta bannayuganda. Kyobola bo kibanguyira nnyo okukola byonna bye baagala kubanga bamu ku bba babikola si bannayuganda.
naye tusobola kulwanagana bannayuganda banno otta abantu abasukka mu 5,000 mu mitwalo 5 nga bwe kyali eruweero ffe ate tetuli basiru kutuuka ku leve eyo okitegedde ffe kiba kitutamye otuba tutamiddwa tugamba kino kiganye kati bw'ogamba nti n'akalulu kaganye awo tuba tuyiyengerinda naye ate nga si kulwanagana na mundu tyolowooza nti buli muntu musiru nga ggwe sebo gwangambye mbu tugere tulwane tukwate mundu tulwane si buli kintu nti kikozesebwa maanyi omuntu omusiru yakozesa amaanyi omuntu omugezi amaanyi gamubambongo kyobola bambalaba wano nga mukwata abantu wano mubakuba enguwala nomukuba ebigala mu lubuto akabonero ka busiru ekintu ekyokubiri elementi y'omuntu alina amagezi amatono buba busungu omuntu ow'obusungu ke kabonero akalaga amagezi amatono omuntu alina amagezi ali intellectual akozesa muntu ate ne baba anyiza era talaga okitegedde obusungu bukozesebwa oyo omuntu omusiru kale ffe tugenda kugenda mu nsiko kulwanagana na Museveni na mundu kubanga tugenda okulwana nabo tugenda kulwana na Museveni ng'omuntu amagye ga Uganda tuba tugenda kulwana bannayuganda bannaffe okitegedde endowooza nkuzzeemu bulungi nange byebyo ebigenda mu maaso era ebitambula omwami akuzzeemu bulungi gwe wabuuziza ekibuuzo era ndowooza eyo chapter eri closed naye nga munnange nga ngendera okuba nga nfundika ekuliri waliwo omwami eyawuniikiriza eggwanga yakutte ekkubo n'agenda mu bbanka n'ajjayo omudidi gw'ensimbi munnange nga lwaki takwata akaveera naye nga mujjukire nti obuveera bw'ennaku zino baabucupula era bw'oteekeramuko ekintu ekizitowa bwe buti wepo ng'olaba kayulika munnange omwami nga bamuteekera mudidi gw'ensimbi akaveera nga kajjula bwe kati buno obwawaita munnange yabadde yakakola bwepo okutuula ku booda akaveera ne kayulika laba omudidi gw'ensimbi we guyika mu kkubo omusajja yenna yabadde akankana bw'ati okupeekinga ssente ng'alinga zitali zize abantu ne beebuuza abantu abatatya na Uganda mwe tutambulira essente nnyingi bwe zityo okuba ng'ozirina mu kaveera ate ng'otambulira ku booda asooka enkulage tugendeyo kwe tulabe ndi wano ku ddwaliro naye wali omusajja ava mu bbanka ssente zimuguddeko nange ze mbaye nzirayo mu bbanka zokka ne neekweka kuba abantu abazitunuulidde bangi akaveera kayulisa omulundi gumu omwami abadde akankana ng'omulabira yenayena apaakinga ssente wamagamaga asitula akaveera yena atidde okimanyi ng'ennaku zino munnange newobeera ne wasecurity mbu akuwerekereko nabo tubeekengera era nabo tubatya obanga tuzze tulaba abasecurity beekyusiza n'abakama baabwe ne babakuba amasasi tulaba abo abasecurity bennyini omuntu abeera ku bbanka ng'alinze era ne yeekyusiza banne n'ogenda okulira nti yamukubye amasasi mbu yabadde n'ebizibu bye yabadde yeetaagise sigumusa ebiri naye bambi omwami yatidde nnyo essente nga bwazironda bwaziza mu kaveera nga bwe ziddamu we ziika wansi kwegamba bambi ng'olaba yenayena akankanya naye lwaki abantu tetwebeereramu lwaki abantu tetutidde n'ogamba nti waayi oba ng'olaba nti oluusi mbu enkwe zino zivaana mu bbanka be bakuyise oba gwenze kunonayo ssente zo ne balaba ng'olina nnyingi ne bakupangira olukwe bazikubbeko mu mukubo ate bo badde eno bazigabane abaffe tulina okwebereramu naye ng'oli ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa mu bungi bwago kubanga leero kajja kuba kasavu kanyama yes tuuzikkalira nwera ebisigadde komawo nabyo tovaawo